yegwakyusa ebintu yegwakyusa ebyabalogo bye bafudde ebibi gwe n'obifuula ebiki. Mukama yeebazibwe. Weekiririzemu mwegayiriza oli w'amaanyi. Mu bulamu bwange nga nkyali muvubuka kambaweeko ku bujulizi buno. Waliwo omwami eyali ayagala okumpasa. Myaka gyaddamu naye kamwali temunnazaalibwa. Naye ffe mu myaka gyaffe egy'ekinaana ekyenda kuba nze nalokoka bazadde bange baafa ndi muto. Baafa ndi muto mu bisirimu yasooka. Kitange yali muyimbi ne Fire Lutaaya. Kati baatambulanga Sweden biki eyo gye bajja siriimu. Mukama yeebazibwe. Ne mama wange naafa nga ndi muto. So nendokoka nga ndi muto. Era ekyasinga okundokola ningamba kangende wa Yesu yali nnaku y'abazadde baffe. Amiina. Twali abaana 6 bonna abaana ne bafa siriimu omulundi gumu. Mukama yeebazibwe. Ne tusigalawo 2 olw'ekisa kya Katonda nga naffe twebuuza survivinze tutya. Naye Katonda olwa kino kyolaba. Mukama yeebazibwe. Kati nendokoka nga ndi muto emyaka egyo egy'ekinaana 9. Kati nga tetusomesebwa nga bwe batusomesa wano. Mukama yeebazibwe. Bwe ntuuka myaka gy'ekyenda awo ndowooza 12 maze okusoma. Omwami n'ayagala okumpasa ndi wa 2 awo. Naye ng'ensigo y'okwegayirira mweri. Nangamba nga nalanye ekkanisa esaba. Nalina ekkanisa mwe nalindi. Naye nga nnyumirwa nnyo UCC. Era nga ngenda n'ensaba. Number 1 baali ba Luganda. Ate nga batambuza ekintu mu kusaba ng'okikola otya okitegeera. Kati n'ayagala okumpasa. Nambuuza mpozi oli muki. Naye nga ze munda yange nga ebiseera ebyo nga buno obuweereza bwe buti tebuliwo myaka gya 9. Ne mugaze ndi mwegayirizi. Nagamba mwegayirizi tawasika. Kubanga aba alaba buli ki ekyo nakimugoba. Teyampasa. Mukama yeebazibwe. Nange ne neebaza Mukama. Amiina. Yaŋŋamba mwegayiriza aba alaba buli kimu ye nga kitegedde gundi olaba buli kimu. Amiina. Munange n'agenda. Naye wayite nga 2 oba 15 najja nanoonya. Nangamba Eva nali simanyi kyama kyakuliko. Mukama yeebazibwe. Nga maze okufumbirwa ate naye awasiza ate ng'ali mubuweereza. Nangamba njagala onnyambire ku mukyala wange. Olwo ng'ategedde amaanyi g'omwegayirizi. Kikubireko mu ngalo ekyo. Era bwe bakuyita okwegayirira kikole n'amaanyi go n'obulamu bwo bwonna kubanga kati ogenda kweyongera okutegera omwegayirizi kyali naawe kyoli. Omwegayirizi takwata nsonga n'egaana okuggyako ng'omutima tegutukudde. Buli nsonga yonna gy'akwatako eteekeddwa okukola ki? Okukyuka. Bw'eba tevuddewo Katonda akube engeri gy'akuyisaawo. Ye muki? Ye mwegayirizi. Kati otegedde kyoli. Mukama yeebazibwe. Amiina. Nenjagala otegere nti tuli mu nnaku za luvannyuma. Ebibambulira bigenda golokoka. Binoonya mutima gwo. Binoonya okuukeko waya. Binoonya oyingire mu nnaku. Binoonya oyingire mu busungu. Olyoka osaba essaala nga tekola ki? Tewulirwa. Kubanga awali ekibi Katonda tawulira ssaala. Awali obusungu Katonda tawulira. Tusomereko Yokaana 9:3. Katonda tawulira ssaala. Kama yeebazibwe. Tuli mu kitabo kya Yokaana essula 9 n'olunyiriri olw'11. Tumanyi nga Katonda 3:1. Tumanyi nga Katonda tawulira babi. Tumanyi nga Katonda tawulira balina bibi. Tumanyi nga Katonda tawulira balina biki? Bibi. Naye buli muntu atya Katonda. Naye buli muntu atya Katonda. Ng'akola ky'ayagala. Ng'akola ky'ayagala.
oyo amuwulira. Oyo amuwulira, weekubireko mu ngalo. Buli tu atya Katonda ng'akola by'ayagala, oyo Katonda akola atya. Naye abalina ebibi tabawulira. Mwegayiza ekibi kiggala obwengula bwa Mukama. Ne weegayirira ebintu ne bigaana okukyuka. N'osaba ebintu ne bigaana okukyuka. Buli bwe tuba nga twambadde ekibi, ebirowoozo byaffe nga birina obusungu, tulina obutayagaliza, tulina okutya, tulina okweraliikirira, tulina ennaku, ojja kusaba essalayo nga terina gyekola ki gyeraga. Ekibi kijja mu relationship ne Katonda. Engeri ye mutukuvu. Amiina. Kati ekibi kijja mu relationship yo ne Katonda. N'osaba ne weegayirira ebintu ne bigaana okukyuka. Era nga kati wenjogerero yinsoga nga tusabye, nga twegayiridde, naye ebintu bigaanye okukola ki? Okukyuka. Ekibi kiggala obwengula. Ekibi kiggala obwengula. Amaanyi ga Katonda gali mu butukuvu na butuukirivu. Amaanyi ga Sitaani gali mu kibi. Okategedde ako? Amaanyi ga Katonda gali mu ki? Butukuvu na butuukirivu. Amaanyi ga Sitaani gali mu kibi. Kati buli we tutambulira mu busungu, buli we tutambulira mu bukaawu, buli we tutambulira mu butakkiriza, buli we tutambulira mu kutya, tujja kwegayirira beegayirizi, ebintu bigaana okukyuka. Naye ng'ate jjukira, tewaliiwo Katonda kyatasobola. Tewaliiwo mbeera Katonda gy'atayinza. Naye kyeki kifuula omukono gwa Katonda obutakola kibi. Munkoneneko muŋŋambire kibi. Mwegayizza eyambula ekiki? Ekibi. Kiremesa Katonda okukola. Olugambo abeegayirizi. Amiina. Olwo luggala n'amaaso. Kubanga Katonda aba akwesigisizza meseji ze. Amiina. Azikuyiseemu oyimirire mu kituli si kusaasaanya. Amiina. Munnange ffe abeeri, abaffe abeeri balina omuse. Nga bwe baloota ekirooto ekibi, n'agendako ewa Sista Julie. N'omubuuza ekyo munnange okimanyi kye kitegeeza. Bw'ava n'agendako ewa Sista Susan. Ekiki? Ekibi. Yaloose Sista Grace ng'ali bwereere. Amiina. N'akitwala ewaani, ewa Charity. N'akijja n'akitwala ewaani, ewa Peace. Mukama yeebasibwe. Kumbe Katonda akikulaze oyimirire mu kituli, oyagale Peace, oyagale Grace, oyogole useeko, oyimirire mu kituli, omwegayiririre. Ebimu Katonda ayinza n'okuba tagenda nakukkiriza kukyogera. Ekirala asobola okugamba ogenda omubuulire nga ye nannyini kiki kirooto. Ate bw'omala okola otya? Osirike. Mukama yeebasibwe. Kati Katonda tawulira ssaala y'ababi. Tuli mu office Katonda mwagenda okubikkula ebintu ebinene ng'akusuubira okusigala ng'olina okwagala oli omuntu oyo oyimirire mu kituli n'obulumi. Amiina. Naye bino byonna Katonda atunuulira mutima. Mutima. Mukama yeebasibwe. Atunuulira mutima. Mutima gwo gwe gugenda okwegayirira Katonda gw'ayagala. Mukama ffe yeebasibwe. Munkonereko yo muŋŋambire nti Katonda ayagala mutima gwo. Mukama yeebasibwe. Mutima gwo gw'ayagala nga guteredde ogwo gw'ayagala. Kati ate bwe gubeeramu ekibi gugenda kuziyiza Katonda okukola. Mwaka
ku mwaka ng'embeera tekola ki tekyuka. Olwaki? Olw'ekibi. Bino bisiyiza Katonda ekibi, kiziyiza ddala Katonda okukola. Obujulizi bwange mbumanyi, namala emyaka 17 nga sizaala. Nafumbirwa nga 29 July 206. Omwami muweereza, mwami Baguma, nange nga ndi muweereza. Amiina. Naye nga nava mu famire y'Abambejja, munkonereko nti Abambejja. Obategeera? Famire y'Abambejja gye bayita ssebo, nga bakaawu bazibu, ayagala kulagira. Ate Katonda akikola n'aleeta omwami nga mugonvu, nga mukakamu. Oba okitegeera? Kaakati nno gwe n'oyagala gw'oboggola. Mukama yeebazibwe. Munkolereko nti nga mboggola. Olumu nga mboggola ne wesitegedde. N'omugamba, bebe kiki? Obadde kigato kyayogera. N'alyoka akugamba, wambogole. N'omugamba ate ddi? Mungambire nti nga sikyajjukira naye ng'ate naboggodde. Bakitegeera ekyo? Nga ndi mukambwe. Mukolereko omugamba omukyala omukambwe. Ayagala ebintu mu oda. Ayagala ebintu mu ki? Bweyalasa siripa wayagala sange ate bwe yabadde efaanana nga bwayagala bwebeebeera. Kaakati nno ngisange nga bagikyusizza. Bw'oba ali ku pulogulaamu ku ssaawa 4 njagala 4 ate teri kumbuulira. Sibuuza lwaki watuuse leeti. Okitegeera? Saagala kumbulira lwaki watuuse leeti. Yitawo. Munkolereko nti mukyala musumba. Ate nga mwegayiriza. Waliwo yali afaanana nze oba afaanana nze? Webali. Mukama yeebazibwe. Gye bali wamma. Mukama yeebazibwe. Ng'ebintu bya oda bwe biri bwe biteekeddwa okukola ki? Naye twebaza Katonda ku lwa Mutundu. Mutundu enkozeemu omulimu mbabuulire. Byasooka nebinkaluubirira. Ate Katonda n'ampa ekisa. Nampaako ogundi gye nakulira, mpozi nasooka kulira kyoto ky'abeegayizi eky'Okayembe. Ate nga njagala ebintu bere biki? Tebali kuyisa mudde, tebali kutuuka leeti, tonyonyola. Omwegayirizi. Oba kitegeera? Kati bino byonna ne mmala mu bufumbo. Kubanga nze namanya Mutundu mu 26. Ngenda okutuukayo nga nze enkola yayo sigitegeera bulungi. Naddayo 2016 okuterera. Ng'olwo obugumba bunkutte. Omanyi Katonda alina engeri gy'akukwata paka lwakusengejja liza. Yongera Katonda engalo. Mugambire bw'otaatereza mutima alina engeri gy'agenda okusengejjamu paka n'onootereera. Kubanga agamba ababa abalina tebasobola kuva mu ngalo ze. Nenyingira Mutundwe, sirina sivanga mukulu buto, simanyi mukyala bwafaanana ng'ali buto, simanyira mukyala bwawulira. Brabala banganga bayosa ne ngamba obawulira atya? Obawulira atya maama? Mukama yeebazibwe. Entuula e Mutundwe. Ne mmala emyaka 17.
nenga ndi mbegayiza olwongoze munkonereko nti ngoze naye mukugondanga obukambwe ongangamba abaana ngasobeza nenjo mukira bwenti mwami bangu baragamba atere lekera awo mami lekera awo ate natereera bagawo okuwulira bano bagawo okutegeera yanoonya omwana ate nga mwegayiriza. Waliyo omwoyo omutukuvu gwayogera naye. Mukama yeebazibwe. Emyaka negigenda. Emyaka negikola ki? Negiyingira 11. Omwana owe-17 aba agenda na mu university. Paka wenaloota ekirooto nga Mukama manja mutima kutereeza mutima gwange. Netandika okukabirira Katonda omutima gwange okugutereeza ate nga bwe nyiikira okukola omulimu Katonda gwe yampitira ogwabaki ogw'abeegayiriza. Amiina. Kati bana ba Katonda buli lwe tutambulira mu kibi twerwisa kubanga Katonda tawulira bye tukola, tawulira ssaala zaffe kubanga wabeerawo ekikola kitya ekimuziyiza. Amiina. Bayiga wendowooza wandika number 1 ebiziyiza Katonda okuwulira okwegayirira kwaffe. Number 1 kibi. Otusomereko Isaaya 59 olunyiriri olusooka. Tuli mu kitabo kya Isaaya essula 59 n'olunyiriri olusooka. Laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola, so n'okutu kwe tekumuggadde n'okuyinza ne gutayinza kuwulira. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe, n'ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso n'atayagala kuwulira. Kubanga emikono gyammwe gyonoonesera omusaayi, engalo zammwe n'obutali butuukirivu. Kati bino byonna biggala obwengula bwa Katonda. Katonda n'aba amatu ge nga geggadde olw'ekibi. Nga njagala kuzaala, nga nyiikira nnyo okwegayirira, naye nga waliwo ekiziyiza Katonda okukola ki? Okuwulira. Kibi, busungu, bukambwe. Kati osobola okuba oli wano naye nga munda mu ggwe waliwo ekibi, waliyo omwoyo gw'okwaka, mulimu omwoyo gw'obwezi munda mu ggwe nga buziyiza Katonda okukozesa ate naawe Katonda okuwa omukisa. Obwezi, okwaka nga bikyakutawaanya, obusungu nga bukyakutawaanya, obukambwe nga bukyakutawaanya, biziyiza omukono gwa Mukama. Bayibuli egambye omukono gwe teguyimpa wadde, nti so n'okuyinza ne gutayinza. Kiki ekitegeeza? Omukono gwa Mukama gukusobolera ddala okukola ekintu kyonna. Oba oli wa background ki, oba wasoma oba tewasoma, gusobolera ddala okusitula okuva wansi ne gukulinyisa waggulu. Tegulina kye gutasobola kukola. Tuli fena naye kiki ekibi nga tuweereza naye nga tulina ekibi. Obwenzi nga buli munda mu ggwe, okwakanga kuli munda mu ggwe, obutayagaliza bw'olaba Katonda gwakoledde n'owulira bubi, olugambo, okugeya, bino byonna biggala obwengula bwa Mukama. Ekibi, okuyiwa omusaayi, baana ba Katonda. Amiina. Okugyamu embuto, omusaayi gwogera ate ekyo osobolera ddala okubonaabona n'abaana bo ne basheyalinga ku ekyo kyewakola ki, kyewakola n'abazzukulu oba teweenyenyeza. Ekigambo ky'okugyamu embuto. Yenda kikkirize nti nayenze nalufunye. Amiina. Teweekweka, jangu mu kkanisa weenenye ozaale omwana wo.
ozaale omuki omwana tojjaamu luki lubuto. Tewaliyo supermarket y'abaana, teriyo. Kino kyekugamba nkimanyi. Tukuzizza abaana n'okuzza abaana, naye bw'aba asumbusemu bw'ati nagamba mami ngenda wa mama wange n'owulira ng'ofa naye ng'ate amazima abadde akuyita mami era sigwa omukola ki. Ate bw'omala muzaale toddamu kwonoona paka ng'empeta emaze ogenda ku ki ku mukono. Mitabox ogiteekeko ki ekufulu mukonereko yatali mufumbo. Bawulidde mitabox mugamba ogiteekeko ki ekufulu paka nga Yesu agigudde ate bwagigula gigulire kubanga pamiti oba ogifunye. Abafumbo gye bali Mukama yeebazibwa. Kati ekibi kiggalira ddala obwengula bwa Mukama ate kijjawo enkolagana ne Katonda. Isaaya essula esooka. Isaaya essula esooka olunyiriri olw'15. Tuli mu kitabo kya Isaaya essula 1 n'olunyiriri olw'15. Era bwe munaayanjalanga engalo zammwe n'abakwekanga amaaso gange, weewaawo bwe munaasabanga ebigambo ebingi siiwulirenga, emikono gyammwe gijjudde omusaayi. Sijja kuwuliranga emikono gyammwe gijjudde obukyayi omusaayi. Ng'emikono gyaffe gijjudde omusaayi, Katonda tasobola kuwulira. Baana ba Mukama abeegayizi Katonda balondedde mu ofisi yaffe ey'okwegayirira, twekuume nga tuli baki batukuvu. Mukama yeebasibwe. Bino byonna biggala obwengula bwa Mukama ekibi. Mukama yeebasibwe. Tweyambule buli nsigo yonna eyinza okujja okulemesa Katonda okukola ki okukolera. Buli lwe twegayirira, buli lwe tuweereza Katonda, amiina, tetusobola kusigala kyekimu. Mu kwegayirirako ng'oweereza Katonda ofunamu. Amiina, ofunamu. Mu kuweereza Katonda mulimu omukisa. Kati naye tulina okukikola ng'emitima gyaffe gitukudde. Mukama affe yeebazibwe. Nga ndi muweereza, ndi mukyala musumba, ate nga ndi mwegayirizi w'emutundu, naye ng'obukambwe n'obusungu, ate nga njagala kuzaala. Nga njagala kukola ki? Era waka abaalinga babalemye. Ngambira abaalinga babalemye. Mama wange eyankuza omukyala eyankuza mukyala anko wange nakulira mu maka mangi, mumanyi naawe ba orphans. Naye yasembayo kubankuza, naye yasembayo. Gyali bamuyita nga bamuyita Eva. Kati nga balina erinnya egganda lye baali bampita okutwawula. Nti ekyo gundi yajjo kisobola, erinnya liri abagamba yajjo kisobola. Nga sitaani yanfukako amafuta ag'obukambwe n'obuki, naye ate nga we yansibira. Nga njaya n'okuweereza Mukama naye nga waliwo ekiremesa Katonda ate nange okunsomolola newankubadde nga nkola ntya nga muweereza. Tetuli ffenna bwetu, wali abalinga nze? Amiina. Nga Katonda alina bye yakulaga naye nga tosobola bituukako. Mukama yandaganga nga nzaala naye obukambwe obusungu. Kati nentuuka mu ekyokuzaala n'enkita nentandika okukabira Katonda ku lw'omutima gwange. Mukama nzijjaamu obusungu bw'abalangira n'abambejja. Nzijjaamu obukambwe nga ndi mukambwe nnyo.
waliwo nze nakambuwalira akaana nenkalaba nga susu akayitamu. Kati nowe buuza gwe nalinga mbeeranga naye. Ate nga ndi mukyala musumba. Awo kolera kwakulina nti awo. Naye bw'aba Katonda yankyusa naawe agenda kukyusa. Mukama yeebazibwe. Nenyingire mutunda ne basomesa omutima banyingira bwenti. Olonga ebbanga liweze nga mutunda sigitegeera bulungi. Waliwo omudalito mwe yatambulanga najjeeno balwawo. Nali nsula nakumbi nga nevugira emmotoka yange nga sisaabulula nga nvaayo. Njagala kuzaala amalala mwegali oba kitegeera. Ate ekimbejja. Ate nga saagala kuleekaana nnyo era nga saali mwogeze okwogera akuyigiridde mu kkanisa. Nga neewuunya engeri omukazi gy'ayasama ng'akuba emisimu. Kwegamba ne nga Katonda wa ne kati nze ensinga. Kubanga ffe mu kuzibwanga ffe baatukuza omukyala atambula bw'ati. Omukyala agira bw'ati oba okitegeera. Kati ne neewuunya. Nabalaba nga ningako bano bali ku ki? Bannange omukazi asobola okwekanula bw'atyo. Kyokka bannange n'erinsonga amiina ate nogendibawa ku bujulizi bw'okumpasa ndirubawo nalwawo okufumbirwa kubanga n'abasajja bajjanga ne bampasa negamba mpozi obadde ogamba ki kimwendira oyo neiba ngambe ate nga n'olw'ebigambo bimbula nembaga mpozi muddemu ki olwombuuza neiba mpozi muddemu ki ne bulyoka busibanze nenyingira asatu nga sitoddeeko nga sinnafumbirwa balabika waliyo eyalinga nze bwatyo nenyoka nyingira asatu nga sinnafumbirwa ate netuuka ekiseera nenjagala obbakubira enalinga ngamba sirina bigambo netuuka ekiseera nga njagala bakola ki atebedde oba okitegeera bangi ate nga bambi bawasadde naye amaki amalala omutima munkolereko omutima gutukeereyeseza abalala bajjanga ne bagamba mayi anki mayi peni ate asobola peni nakatambala ate gamba bulire Katonda takusibamu byonna nze omutakono nali mulina bwe namala okusoma nenyingira mu nguudo nentandika okukola enguudo wamma okitegeera kakati ojjongwane nina emmotoka nina wano omutunulengaba mayi peni mayi anki kakuweyo emyezi 2 nkukola epano beating okitegeera bwe nagendanga okula ebintu nga soogera nnyo kubanga nali mpulira bulala okula ebintu nogira oti okitegeera naawe naye Yesu bw'aba yakumanya ebyo byonna nabikola tebyanyamba paka lwe yaŋŋamba ojja kutereera n'alyoka nteeka mu muliro n'anyiga kati mpuulira enjiri gy'otegeera kati wenna nkusomesa ekigambo kye bayita okukeerewa n'omutima nkitegeera kubanga nakeerewa bw'oyogera mbalabye ekkubo nabalimu
Tolati nkere gundi teresa omutima. Amanya yansa Mukama akuwomsa. Teresa omutima okole Katonda kye yakuyitira okukola. Ojjewo ekigambo kye bayita ekibi. Weeyambula ekigambo kye bayita amalala. Nyingira mu bufumbo bwa 3 ate ne mala 17 nga sizadde. Naawe ekirabe. Yakana musambe bontunuulira ogamba. Amina. Yakana musambe kisa. Gamaze kuteleza mutima. Omwami wange n'aloota ekirooto nga waliwo abakazi babiri. Omu ali sayidi eno omulala ali sayidi eno. Ng'olwo obw'ebintu bumpeddemu nange nnabira ddala ngenda oba nga ngenze. Kubanga omukazi bw'oyingira ne bw'etaano. Amina. Amusala nga sikyazisabira malala. Awo ng'omutima nkaabirira Katonda ebiriki. Awo nga njasaba. Nentuyo n'endyoka nzikola ntya. Mukama yeebazibwe. Abakyala babiri kati nga waliwo ansiisa okunaaba. Ayomba. Lwaki yeewaayo bamunaaze? Kiraba kyetwalayo. Kati nganze bano mbagamba bambi munaaze. Munkuute bambi. Omwami wange yaloota ekirooto kino. Omukyala n'akwata ekyangwe agamba kyali kyamanda nga gwokya. Ne bankuuta okuva ku bigere paka ku mutwe. Naŋŋamba bankuuta nga bw'olaba omuntu gwe bakuuse gwe ayidde n'akyuka. Amiina. Nti bwe batyo bwe bankuuta omukyala bwe yankuuta nga buli wakuuse wakyuka. Yensonga lwaki ndi Dubai olwaleero. Ndi Dubai mubeega irisi. Katonda alina gw'agenda okukolamu omulimu. Weegayirire nga bamaze okukola ki? Okukuuta. Ne bankuusa kyangwe kya muliro. Omwami wange nankoonako. Nagamba mami, Mukama akuwadde obwetoowaze. Mukama yeebazibwe. Wayita emyezi 2 Iva nempulira ng'ebintu sikyabitegeera. Kwana mwemeka? 7 munkooneleko oyo. Ne ngenda mu ddwaliro ne bakeba ne bagamba nti mbuuza dokita ki nti oli lubuto namugana ki nga sikikkiriza. Kwana mwemeka? 7. 5 nagiyisa nenyingira 6 nenzalira kwana mwemeka? Kati nninda balongo. Kyonna kigenda kukyuka. Katonda bw'ayingirawo tatunuulira myaka. As long as nti omutima gwo gukoze gutya gutemedde. Nokola Katonda kye yakuyitira okukola. Kati tweyambule ekibi. Mukama yeebazibwe. Namba 2.